abasajja mwena abali yabagezaako okustrugglinga ne relationships n'okulaba nga mulina kye mutereezaako okulaba nga mweyagalirako mu relationships zammwe mugamba mutya onako olwaleero njagala kureactingako katono ku ka video akamu ku buli mu kutrending essaawa eno aka Victor Kamenyo ng'agezaako kwegayirira omukyala gwe yasowaganyeemu naye mwegayirira akomewo maama w'abaana naye omukyala oyo twalabye nga n'ebintu Victor byadde akutengamuwa kiraba ebimuli okwabadde sente yabikutte n'abikasuka eri ekituufu kiri nti zimanyi oba kano kabadi oyinza osanga nga Victor ne ttiimu ye balina kye bayisaawo naye bwe biba nga bituufu ddala bwe biti bwe biri nga bigenda mu maaso njagala nkole reaction eno just eri mikwano gyange abavubuka saako n'abasajja bayinza okuba nga bali eyo mu relationships banyigirizibwa njagala okimanyi nti nkwagala nnyo nasirikirekawo omukazi w'obulamu bwange tugera okuva ku ntobo y'omutima gwange mbuno twandikutekerayo nti waffe n'ebirabo byaffe ne tugenda nabyo bannange lupe naawe tusooke tumuwulirize Victor nze nyemerere wano wanje mwana musaalo Tuina appointment tugenda mu salon. So salon guno go wandyekoleddeko wuno nzize naye. Sinadda by the Victor tokola bintu bya bambi. Nawe. Luti. Mugana n'ebino omuntu wammwe byadda. Luti basonyiwa n'owuliriza. Nawe. Lindako kale tunyumyamu bunyumya. Tewali kikyasa ngamba saala. Kyogamba ekisookera ddala kyenjagala tumanye nti relationships zonna zijja kubeeramu okusowagana. Nyingi zijja kubeeramu okusowagana. Naye njagala gwe wenna omusajja ali eyo olemenga kweteeka mu mbeera ya kukaabira mu maaso ga mukyala. Naddala nga waliwo akakubagana akazze wakati wo naye n'abanga akoze move ey'okuviira oba okkuleka then n'ogwa mu maaso ge okwesansabaga ng'olinga omwana omuto gwe bamye ekintu n'owesansabaga ne weekunya mu ttaka n'otulatula wansi n'ofukamira okitegeera n'otiriisa amaziga mu maaso g'omukazi. Naddala mu mbeera ng'eyo gye mwalabye Victor Kamenyo yatuuseemu. Njagala okimanye nti gwe ng'omusajja omukyala ebiseera ebisinga abakyala baagala batulabireko nga tuliko waggulu waabwe. Yensonga lwaki bw'otandika okulemerera okukola decisions ng'omusajja bw'alina ozikola omukyala atandika okuluuzinga interest mu gwe. Kubanga obanga atandise omuyiwayo bwe kiba nga ye waliwo ebintu by'atasobola kusolvinga n'alowooza ggwe n'obisolvinga singa bitandika okkulemu emirundi atandika okulaba ng'alinga atalina musajja. Ekintu ekikwatagana n'okweziribanga mu maaso g'omukyala no matter the reason kya bulabe nnyo gy'oli. Kubanga ekisookera ddala kiraga omusajja aye disrespecting. Omukyala atandika obutakussaamu kitiibwa because nawe kennyini toli mu kwessaamu kitiibwa. Yes, bangi bayinza okugamba naye ate guba mukwano. Yes, guba mukwano. Gwe bw'olowooza ng'omusajja nti okoze ebintu ebiraga ennyo nti olaga omukwano. Bati mu bwongo bw'omukyala ye akutunulira mu ngeri ndala. Era n'abalala bayinza okuvayo ne bagamba naye abakyala bye baagala because bw'ogenda ku comments nnyingi nnyo ojja kulaba nga abakyala bagamba bannange every woman needs a Kamenyo in her life blah 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 because abakyala ebyo babyagala. Njagala okimanye nti ekimu ku bakyala ekimu ku bintu abakyala bye basinga okwagala kwe ku rejecting abasajja. Bibanyumira. Sindi
muzimu ku nnyimba ze alina oluyimba lwe yayimba oluyimba olugamba tonteekako mateeka g'omwami alina bwe yayimba n'agamba nti njagala nange ŋŋendeko out bankwaneko ŋŋaaneko. Eyo no character ya kikyala nnyo. Njagala ŋŋendeko out bankwaneko ŋŋaaneko. Abakyala okurejectinga abasajja mmere yaabwe era kintu bakinyumirwa nnyo, kibawa feeling ennungi muli. Era ne bw'ogenda gy'ali n'akugaana addayo mu mutima n'abeera mumativu. N'oweereza message n'agitunulirako bw'ati n'agissa side n'atagiddamu, muli awulira emirembe. Nojja n'omwegayirira nti akomewo n'agaana n'atambula n'adda eri, mu mutima aba awulira bulungi. Yes. Yes. Babyagala. Nze abasajja bensinza okulaba nga bakaba nti abakazi babalese beba abasajja abasinga okugamba nti omukazi namukolera buli kimu, teri kyange kyabadde tamanyi, teri ki, buli kimu nkikoledde omukazi oyo bla 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 bla. Ye gwe omukazi tolina lwogaanako kukola kintu, tolina lwomugamba nti kino nedda, tolina lwogamba nti ekyo kirijja asobola kukakola. Buli kaseera nagamba ebintu, nagamba kino buli kimu nokkiriza, nagamba ne lwe yagifulumya ebweru nakola kino, ne best friend we omusajja nakola kino, nayenda ne bwati gwe noga sigala. Why? Atandika okubeera board nga alabira ddala talina musajja, alina kintuntu. Era abasajja abamu kubasinza okukola ebingi ennyo ne beemalayo bonna ne bafuuka ebbaluwa gy'osoma n'ozzaawo. Be basajja abasinza okubeera disappointed mu relationships. Because bano abakyala bajja kugamba nti ebyo bye baagala, naye ekituufu kiri nti baluzinga respect gy'oli, gy'okoma obbikola. Omukazi yenna bw'aba asobola okuhumiliatinga mu public in such a way, ne bw'akomawo gy'oli agenda ku disrespectinga. Ate tukimanyi bulungi abakazi tebasobola sigala n'abasajja be ba disrespectinga, bajja tambula era bakuviire. Tebakulimba ne bw'obalaba nga bakomentinga bagamba I want a Victor Kamenyo bla 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 bla. Babyogera, but they want that feeling gye babeera nayo nga bakurejectinze. Kibanyumira nnyo. Jjukira oluyimba lwa Sindi, njagala nfulumeko bankwaneko nange ŋŋaaneko. That's what happened. Bw'anajja omukyalo ono kiba na mu program mu bwongo bwe, senga akomawo najja bw'ati nandeetera obuntuntu, ŋŋenda bukasuka, ŋŋenda bugaana. Trust me, bamanyi n'okuddeeyo ne beenyumiza ng'ekyo kyakutuuseko oba yakikutuusizzaako. Neenyumiza ne wane naga okimanyi yajja n'obuzigaziga nenkwata obuntu bwe nembukasuka eri. Okimanyi you girls, omanyi how I slept that night, nawulira bulungi na feeling like zemboozi zaabwe. After such a thing, waliwo engeri endala ey'okuresolvingamu such issues. Buli lwe weeteekanga mu mbeera bw'etyo, manya ogenda kuluzinga respect mu maaso g'omukyalo oyo. Naye ate njagala era okimanye nti mudda bwe watabaako bikyukamu katono gwe kuzzaayo pawayo to be a man mu relationship eyo, ne bw'anaaba akomyewo omukazi oyo era agenda kuviira. Kimanye nti omukazi ono because ali mu kugulu okudda, alina bingi byagenda okuddamu okukola nga tokyalina kyomugambako. Alina bingi byagenda oyitawo nabyo, era ajja nakujjukiza wano tewajjanga n'okaaba amaziga, tewajja n'okaaba amaziga ku mulyango gwange. Tewakaaba amaziga, nze nali nkutadde, tewajja wano n'onkabira amaziga. Yes. Bino abasajja abamu muli eyo naye mu experience nzeeko mugakaabye era ne babaleka because you lost respect. Don't do this. Don't do this. I tell you, there are other ways.
ez'okuresolvingamu issues naye si kwesansabagana kukaaba mu maaso ga mukazi like this ne cameras ne zikwata. No, don't do this to yourself guys, don't.